Baranga kukulika yo mu battle ya King the Queen, those two amazing women. Watula ntende gundi ya Shiba. Na tula musindi naye njagala Shiba. By the way, ebyo bintu bijakola differences mu bantu. I might love Cindy, but then I love I might love Shiba, but then I love Cindy's music. Obvious kuvadda muntegera. So ne Shiba ina abantu abagala music we temutwawula mu bannange. Ombuzawo. Temutwawula mu. Cindy yangambe Rama kati mukwano je namusanga mubuze haga je namuwa namutawanya sister chonga chiri full of life gomanyo kulaba star nga ava muzika ali wali nagamba baby ye gogwe ndaba wasakata omuziki wali omukyala bwe twali kukufirwa kwa kato yagamba when she dies let's celebrate her time as much sad as it may look let's celebrate her life era ng'olunaku olwaleero kyannaku nnyo omukyala ono atuvudde ku maaso naye am glad agenza okufa nga alabye ku bbato y'abakyala ababiri ate nga abadde abaagala ate nga abadde mwagalwa w'abangi basawo ne banyabi yasaba n'abantu tetukaaba batugambye leero tugira tetulaga nnyo nnaku we are celebrating a beautiful soul. She has really inspired nti ekirwadde kyajja ne kimukwata but she has lived she has faced nsanga abantu nga tayina mukono naye ali kukuba asabiriza ningwa waliwo abantu abali mu mbeera babadde actually lero mbadde njogera ne muganda wange Big Deal Musia nangamba yi kale Evelyn Lagu abadde ne concert singa baji continuing oba ne yamba mutabani we this young son is still young we must celebrate her. I know kyanaku nnyo tufiiriddwa Evelyn Lagu naye nga katubanize mu butongole kawunye mu 360 the undisputed entertainment show in Uganda ate nga leero ng'ogyeko okubanga ate celebrating muganda waffe tugenda kulaga ebyafaayo bye n'ebirala tukuleetedde tukuleetedde shows ezabaddeyo ku weekend ababadde ku Lido Beach wa muganda waffe King Mike ate nakyo kyabadde massive. It was massive and of course katooka twebaza bas client baffe abatuteka mu sente Nero tuze tuli happy kate twedabire Sky View jibagambe omaye ku Sky View bwe basinze ku Lido Beach ati kate naku zino bwe tukanywa bagambe kitubo kinywa nnyo kifaanana era kate naku zino bolaba tasha atandise okummereketa kizigo ddi antunda kizigo watanisa n'ekizigo ngenda bakola mu sente nzijja kufa olusaniya nalwo weeruli nina okukkuta bw'omala okulya olusaniya lwondunywerako I know by the way I know ne bakasukumbe ebaliza ddala banne baganda bange okumpagira bakeiza nterayo buli lunaku posts ez'enjawulo mukama bampeera omukisa so bw'olugula n'oteekako ka Sky View soda any flavor you want oh my god ekikoko kitambula bane mulidde lusaniya mwebale bana mwe mulidde kale naye nga we are here Platinum Wellness Spa abatuteeka mu sente bakola ensusu ennyingi banange nze nabagamba nava ku kizigo nava ku makeup nyirira kimala like I really look so amazing beautiful ate bw'ova wali ku sipano ogamba kati bankoze ka scrub kantuke wako banayiseko ka oil oba ka vaseline nebake olusu ogenda ozukka ng'olinga mwana eyakava mu wamba nga tobadde mu nsi eno mu ntalo mayi buli obeera ne stress of fadinga bakola ka massage ne weebako so tukira ku namba esimu 0708842821 eyo namba ya main branch wali ebuziga wabula tulina branches ez'enjawulo tulina ku Gaba Road wali ku Stream Live Hotel tulina ku Gaba Road still wano ku Ojes Motel our mother hotel kale and of course Arapex Salad House tukola semita asinga okusiba tiles nezinywera nnyo tubakubiriza mu abatwagala mwebali njagala kubaza ba client banga bampagira ku Star Property ate ne mukozesa Arapex banaye tutunda amataka mutunoonyako I sell legitimate land ku pages zo bakunonye banonye namba yagale kubanga watch my gwe tosa kubba muntu no of course you have a name to protect so actually we do research ne tukuwa ekintu ekituufu bakadama abali company etusasula company ekola bulungi sibi ebiri bannange ebyeri bye mumanyi twebaza Terefayina naffe tukula mpola kale katusooka before basooke tufune ku byafaayo bya Evelyn Lagu okay no katusooka tufune omukulu omusasi waffe divorce atwe ku mbeera bweri waka then tuyoke tufune divorce matovu nga kitalo nnyo ekya Evelyn muganda wange muganda wange kitalo nnyo kitalo ddala Jacksa ne mwana Tashi
tashabi kitalo nnyo ddala amawulire si malungi eri ekisawo kyaffe eky'ebyokuyimba n'ebisanyusa mu ggwanga Uganda getwalire munaku lwaleero lwandigiyise wa Black Monday eri industry yaffe yonna gye tuwangaliramu olw'okuvirwako mukwano gwaffe mukwano gw'abangi Evelyn Love aba bangi gwamanyinga Evelyn Lagu badde bukya olunaku olwaleero ssaawa nga 9 ku 10 awo yavudde mu bulamu bw'ensi eno okusinziira ku bigambo bya mutabani we byetangaza mu mabega kwawo atugamba nti mami we amuvuddeko ng'obudde bukya weewaawo wano wendi ndi mu maka ga Evelyn wano e Bujuuko abasinga bayitayo Malube na Lubugo bwe tusinzidde olunaku olwaleero nga bw'olengera mu background yange wano okukungubaga n'abantu n'okunyolwa ekifaananyi kyenyinza okuwa mu kaseera kano olw'embeera gye tuzzeemu n'okuva twatandise kuva ku makya nga nkuapuleti nga tusinziira wano embeera yo si nnungi okutwalira wamu saidi wano nja kuba nga nfunayo ku at least nga sinafuna mutabani w'omugenzi nja nsooka nfuneyo wano Allan sooka ojje katono Allan y'omu ku bannamawulire abamu abali wano era basanyusa abali mu kisawo kino ekyokusanyusa abantu kitalo nnyo ekya muganda waffe Evelyn Love kitalo nnyo kitalo ddala ndi omu ku abo abasembayo onyinza okuba nze nasembyeyo mu munnamawulire abasembayo okujja wano okukola interview ne Evelyn nakola ku mutabani we nenkola ne ku Evelyn mwennyini era twali wano tuli ekijjulo yanfumbira bulungi nnyo nandagirira naŋŋamba Allan kapoloti kana akakwe batadde tent yawo naŋŋamba kapoloti ako lwaki tozze n'okagula nonninaana tebakaseera netunyumanyumyamu awo yali conversation nene actually nze ku Evelyn kwendabira simanyi lulimi lusawe baluyita but ekyekyuma kyagendamu Evelyn yandaga yaŋŋamba olunaku yeetaaga emitwalo oba yaŋŋamba 4 okubeerawo kwekyo ekyuma gyagenda kuba yambalira amafuta nambalira biki naŋŋane Allan abantu bazimpa waliwo omukyala bali eyo bweru bebeeyama bazimpa nenzikutulakutula nemubuuza Eva ekyuma ekyo kifaanana kitya Allah devotion kitiisa mama nalabanga like Eva yes kabulation bwabutako ekyo ekyuma so ate nenkitegeera nnyo so mu bigambo ebimu bye nsobola okujjukira byaŋŋamba kusiima abantu nga tekimuva ku mumwa nagamba eri abantu abali e Bulaaya nga bo bamuteeka ku eringa payroll nga bamuwa ssente then wekyajja ate ku mutabani we naŋŋamba Allan Fred oyo atuuse ekiseera ng'akola ebintu ne mugamba Fred ndi maamawo omanyi maama otuuka ekiseera n'agamba Fred ndi maamawo so nga ne Fred naye bw'omubuuza n'omugamba ng'akola kale ku bintu ebisukka okuba omwana so but Fred oyo abadde azze amuŋŋamba nnyo naŋŋamba Allan Fred oyo Allan mukolaganye ne Fred so abadde mukwano gwange naye ate ne kano siyinza keerabira yannyumiza nga tannafa twali off camera naŋŋamba waliwo ebbaala emu emakindye awo mu trading center sijja jjogera waliwo ebbaala emu Eva yajja okuyimba manager n'amugoba mbu asabiriza nnyo mbu shosi yakusabiriza naye kyemmanyi kaninde ndabe speech z'abantu bulijjo Kamiri yagamba basirima ogenze kaninde ndabe speech z'abantu Uncle Bossa atwegasseeko mu kaseera kano Terefayina bwe twogera ku Eva abantu bawangadde ne Eva ebbanga